Naye nze binsobedde. Buli ssomero lye ntuukako terisanyusa. Kati laba lino. Limbuzaabuza. Ssomero oba kyafuuka kifulukwa? Laba ekiri munda. Tunuulira ebituli ebirijjudde. Muno mukyayigiramu abayizi muno? Kambuuze. Omukulu ali mu kuyita mu bituli. Biyamba ki mu nsoma y'abaana? Kuba nandiba nga nze nkyali emabega nga gwe mulembe oguliwo. Naye bannamukono. Ngamba abakulu abali mu byenjigiriza. Embeera eno ebasanyusa. Ngamba eri ku ssomero lino eryebula eby'empunge. Mulimba musuuliridde nnyo ebyenjigiriza. Abasomesa. Nammwe amasomero bwe gati mwe mwayigira. Mukakasa omuyizi asobola okusoma n'akwata ku bituli bino. Tunuulira obujamu obuli munda wano. Laba ebipapula bwe bisaasaanidde buli wamu. Yeze zino entebe ezimenyesemenyese. Abaana baffe bazituulako batya. Naye ffe nga Soul TV wano we tuviiriddeyo ne tusaba buli omu gwe kikwatako okuvaayo okutereeza amasomero okulaba ng'ebyenjigiriza by'emukono bitereera. Area awareness ne basimba eddan buli lwa bbalaza mu Munnyo ku 3 Soul TV Omunnyo.